Pozi bana ebebaza omanyi kusomesa twamanyiro tagala mukiraso kirabo yangu kati bangambe beyo wano ne president asookedde wammwe enteekateeka eno twakitangira ddala kuva mabega mwezi gwa 2 era kuno gwe mulundi ogwokusatu nga nzija wano nga mpita mu bukulembeze bwammwe nga tugezaako teekateeka abavubuka mu kalulu ke tugendamu akagenda okutandika actually katandika naye tugenda kukalonda ennaku z'omwezi 19 omwezi tundi bwe badde babayita mbadde nga mubeerawo mpozi kano nyinza obutaka bagamba banemwe balinamu ekunjagala nekanze nesanze entudde wali banemwe kubyoko mu ngalo banakyaddondo mpozi sigenda kwogera bingi kubanga ebisinga tuzze tubyogera era ebisinga okusinziira ku lipooti gyenfunye okuva ewali gestra waffe nga ŋŋamba ebitundu 7 ku 100 National Unity Platform abavubuka ba Kyaddondo East bamaze okunominatinga mwekubireko mu ngalo okulona nekakujjawo nekakukyakala nekakuteeka ewalala awala weregistaringa newesanga nga muligesta teriimu bibadde bingi naye mulemeddeko mwamale kulemerako people power zeno kana akaluke tugenda mu mujjukire 2026 tugenda mu protest vote era ab'Ekyaddondo mwe mulidde empanga mwagenda okulemberamu launching a protest vote. And so we're launching a National Unity Platform. People power. And so we're launching a National Unity Platform. Twasazeewo oba abakulu bakulembeze bwe basazeewo okusoosowaza ensongere y'abavubuka namwe mugezaako balaga system bwefaanana mubirabye bate mubirabye bakugamba oli bwandi bupidde eri tebagala kunominati nga temubirabye ate era bakyagenda mu maaso okubibalaga. Bino byonna bituchatinge bituwongere maanyi tugenda oyingira 2026 nga bavubuka ffenna mu Uganda nga batuchatinze bulungi tusituke nga tolina kyebakola ki kyebekwasa akalu kano nkimanyi tukategeera bulungi kitagenda tutandikira ku byalo si bwe kiri ekyo nakibagamba dda mukimanyi ate ne bagamba tikagenda kukola ku kyalo olunaku tugenda okulonda ennaku z'omwezi nga 19 omwezi gw'omukaaga omutendera gw'ebyalo tugenda kuvawo tweyongere ku parish mukimanyi bulungi nnyo ekyo tuvewo tugende ku ggombolola tuvewo tugende ku district tuvewo tugende ku region tuvewo tugende ku national mbadde mubimanyi bulungi nnyo ebyo kitegeeza ki nga bwe tutandise oba tugenda okutandika oba tugenda okutandika okulonda ennaku z'omwezi 19 ffenna tukabeeremu tukabeere wakati tukagoberere tukafolowinge bakakasa kagenda tuyingiza 2026 oba baagala oba tebaagala abavubuka abagenda mu kalukano wali wakulu nnyo National Unity Platform inetegeera etya nti Kyaddondo East bakasanga town council gombola gye muineemu muwangudde mu kaluka abavubuka mugenda kubanga muwangulidde National Unity Platform bino ebifo 3 ekisooka ssente w'abavubuka awakasanga town council alina kubanga wa NUP ekifo ekyokubiri bale mbadde nsaba mumpulirize buwuliriza okusooka tegera ebintu bino ekifo ekyokubiri ow'abawala alina kubanga wa National Unity Platform ku mutendera gw'eggombolo oba gwa town council owokusatu yewa finance ku mutendera gw'eggombolo alina kubanga wa NUP bwe mumala okutuba kulekula eggombolo nimufuna ebyo ebifo 3 nga mumanya nti mwekasanga town council okwamba mukumazeera mukoze bulungi nnyo nga mutandika okwebanya abawangudde abaluka abavubuka mutegedde bulungi kambalabuleyo enale bweyina olukwesikwesi mugenda kutandika ebyalo bye mulina 52 right sanga town council byonna mubiwangule nga bya manvuuli nga byonna bya
kozoganya abaana batandika obagula batandika okukola buli kintu ogenda okwesanga mutuka mutawuni kanso nga batandika wansi nga ba NUP batandika okugyamu olwakyenvu people power bateesa batugoberere okuviira ddala ku mutendera gw'ekyalo tugende kumuluka tukagoberere tugende kugombera tukagoberere paka ku mutendera gwa disitulikiti then batuvaawo tulina akantu kano kenyini tugenda otanga ennaku z'omwezi ga 19 mubadde mu kimanyi kikaleeta n'ababaka ba paalamenti okugeza Uganda tulinamu amagombola 342 okuli n'ekikasa nga tawuni kanso bw'ogigaseeko abavubuka b'embagambye bali abasatu bajja kuŋŋaana mu disitulikiti emu balonde MP wa Buganda ow'abavubuka mbadde mu kimanyi kati okusinziira ku mulimu national unity platform gwekoze mu bavubuka tulina okukkiriza nti omulundi guno bwe mukalenderako ne mukagobulira paka ku mutendera gwa disitulikiti oba paka ku mutendera gwa tawuni kanso mwe ne muwangula eggombola yammwe bulungi nga ya NUP tulina essuubi nti mu byafaayo okuva mu 1993 national unity platform egenda kuwangula omubaka ow'abavubuka mu Buganda mu 19 kwa mugenda kikola people power so mbadde basaba okwamwe mukukole abalala tutwanje abaana mwe nga tukola ki bali tubabanja then abavubuka ebizibu mugenda bisanga nga bingi naye temwerabira nti eggwanga lyonna essuubirina muffe abavubuka siwe kiri guno gwe mulundi Uganda yonna etunuulidde ki ekigenda kuba mu kalulu kano akalulu akaggwa tetwalina budde kulwamwe nga nze mbakoze ki ngaseka eddoboozi lyange challenge gyemugenda okusanga esooka nga banominatinze bagenda bawa sente bazijja tujja kakasa bizawuze zityola kuba temwaziridde kubanga olwedde mwanominatinze ba NUP bwe mutawangula tujja tegeera mutwetaga kugamba tetujja ziya munjukire people power banne mbasa twewulirize munjukire akalulu kaffe teri excuse gyogenda gamba nti byabaka bayakabidde mu bokisi akabavuka kabaka layini siwakuli kabaka layini katolina kyogenda kwekwasa musimanya twalonze NUP nekikinga manvuuli ate byabaka manyagamba layini era ensi egenda kubawo nga bakulaba ng'otagala ova mu layini ya NUP odda mu layini simanya zaabiki eno bwava mu eno odda mu eno people power kubanga bagenda kujja ne ssente z'obufumbo olina omwami naye ng'akutawanya olina omukyala ng'akutawanya bajja ne bakwagalako ne bagenda gwe alina ebizibu mu byenfuna nga sente zikuyita mu ngalo wooteeka sente zifa bufi b'owola tebazza gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja gwe alumizibwa omutwe nga guganye okuwona naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambululirako ebisiraani ekikwa ekifiiriza omudibo obutaganja obutaweebwa nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo naawe ali ewala ennyo yita ku WhatsApp